Nga wakatuuka mu kifo kino oyinza okulwawo okutegeera nti Charles Kawuma waalundira embizzi ze olw'endabika yaakyo. Kyokka waliwo embizzi ezisukka 30 ez'ekika kya Large White, Landrace ne Essex. Kawuma musajja mujjanjabi omukugu era ng'akolera gavumenti mu disitulikiti y'e Mubende. Wabula bwe yalaba omusaala tegukyamumala n'atandika okuyiiya engeri gy'ayinza okuyimirizaawo obulamu. Embizzi ky'ekyokuddamu kye yafuna, wabula atunyumiriza engeri y'olusaagiriro gye yazitandikamu. Omukyala bwe yakoma olumu akutta akasawo ke olubuveera buno bunanga libukutiya ng'aleese obubizzi obwo. Baleeta obubizzi obubiri ng'afuna omwami yali awo ng'azimba ng'akobawo akayumba kano akasooka omulaba omuli embuzi. Era kye kiyumba ekyasooka eky'embizzi. Ng'obubizzi abuteeka omwo obuwoluwolu bwe yasuulanga ng'abuwa embizzi. Ngenda okulaba ng'ekintu kyakola in fact kikwatayo. Nga tugulayo embizzi endala eyali enkyuseemu ennume nga tugiteekamu tugenda okulaba nga embizzi zikuze, tugenda okulaba nga embizzi ziweese, tugenda okulaba nga embizzi tukikwatiddeyo ddala. Ekifo wakolera omulimu guno wafunda ddala, kyokka yagamba nti embizzi tezeetaaga ttaka ddene. Ono kulaba wano wenkana we tulundira. Almost half a plot. So senga kibadde nte. Nandibadde neetaaga yiika ezisukka mu ameka. Embizzi tengana kuziika, embizzi tengana genda kukola nga bw'otunya projekiti endala we ziri. Waliwo n'abalowooza nti kino kisolo kijama ddala, wabula ye akiwakanya. Abantu abasinga obunkintu ky'obuyonjo tebakifaako nnyo. Osanga ennaku 3 tannabakwera. Aye naawe ekikukaluubiriza ennaku 3 tannabakwera obusa butuumye ogenda okusenga mwabadde omwadde n'ennyindo mwazikutte nadda kuba abantu abamu balina n'endowooza nti embizzi zino ndowooza njama nnyo, ekisolo ekisinga okuba ekijama. Obusa bwazo kavuna bumala okuggibwamu, busimibwa ekinnya ne buyiibwamu, oluvannyuma ne butuumibwako ettaka okutangira ensowero okubutuukako. Enzimba y'ebiyumba bye wamma gwe kyakulabirako kirungi eri omuntu yenna atandika obutandisa omulimu guno. Ekiyumba kyandibadde n'obugazi bwa fuuti 5 ku 10 okusobozesa embizzi okwetaayo obulungi. Ate ensereka nayo yandibadde eganya ensolo eno okufuna omusana n'ekisiikirize. Agamba nti tekimwetaagisa mukozi wa kusasula okukola ekintu kyonna. Tetulina mukozi. Tukeera ku makya ne tukola. Abaana ne baba mu holiday era nakibayingiza era abaana ne bazimba ebiyumba bino byolaba byonna bino. Tuteekako mukozi. Nze kye nakola nagula ennyondo yange n'engula omwiko n'engula emisumayiri era katuuluko okalabye wano ng'akalina. Abaana ne bazimba ebintu bino byonna bino. N'olwekyo tekyetaaga muntu ali skilled. Okusinziira ku Kawuma, ekintu ekisinga obukulu mu kutandika omulimu guno si nsimbi, ttaka oba kiyumba, wabula oluyo lw'ensolo. Ozamu bajjawo n'agamba musawo njagala nguzayo akabizzi akakazi onguze n'akasajja wamu. Ekyo tetukikkiriza. Kubanga omusaayi gw'ekyo temuli mu bantu bokka wabula n'embisolo. Ekisolo tekikkirizibwa aba tekiba kirungi kubanga ate kizaala mwannyina waakyo. Abalunzi abasinga ensolo zino basinga kuziwa muddo, amalagala n'emmere gye baliddeko. Wabula Kawuma agamba nti kyakyuye yandibadde emmere entuufu olw'emigaso emingi gy'erina eri ebisolo bino. N'ekyakyu oyo alimu ekimeremere okusooka aba mulungi nnyo. Ekyokubiri bw'omuleeta wandibadde omuteeka yekka. Era zo kyovula bw'otunuulira obuntu bwange muzira waliwo ak'amazzi waliwo n'akaaki. Kati kyakyu muteeke yekanga mukalu erye mulyenga mukalu. Kakati bwe mulyanga mukalu kigiwaliriza okunywa ennyo kubanga amazzi gakola kinene nnyo ng'owolaba omuntu bwe yeetaaga amazzi mu mubiri gwe. In fact n'embizzi bwe yeetaaga amazzi muki. Ng'ebisolo ebirala n'embizzi nazo zirina endwadde ezizimalako emirembe. Mu zino mulimu obulwadde bw'ensusu obuleetebwa ebiwuka ng'ensowera. Buno osobola okubulabira ku mbizzi okwetakula n'okukuunyuukako obwoya. Bw'ofuuyira osobola okubwetangira. Waliwo enjoka nga zino zirabibwa ku bukovvu bwa mbizzi n'okutandika obutalya. Osobola okuwa embizzi z'eddagala ly'enjoka buli luvannyuma lw'ekiseera ekigere okusobola okuzeetangira. Ekiddukano nga kino kizirwaza olusujjasujja ne zigaana okulya n'okunywa. Wano weewala okuziriisa ennyo emmere y'abantu era bwe zirwala oziwa obujjanjabi. Lubyamira nabwo bulwadde obuzisumbuwa. Omusujja oguyitibwa swine gwe gusinga okutiibwa abalunzi nga guno bwe gugwa mu ddundiro oluusi kizibu okubaawo embizzi yonna esimattuka olw'okubanga tebulina bujjanjabi bwankomeredde. Bino by'oyinza okukola okwetangira endwadde ezisinga. Yonja bulungi ekiyumba ky'ensolo zo buli lunaku ate oziwa amazzi amayonjo nga gakyusibwa buli kadde. Yonja ebiriirwamu ate weewala ensowera ku ddundiro lyo. Emmere yaazo gikuume bulungi ereme kutuukibwako bisolo birala ng'emmese kubanga biyinza okuvaako endwadde endala.
emyaka egikunukkiriza mu 10 Kawuma gy'alundidde embizzi mwana wa Tuta Zeevuma. N'olwekyo ffe tuweereddemu abaana tusobola okubaawo kuba kakati gwolowooza emitwalo 2 ginneekubye empi olwayira emitwalo 2 mukulu Kaweesa ginneekubye empi kati tinjagala emitwalo aga kaakati. N'abantu abalala abawadde gaabuwa okwefunirayo kye bakola okusobola okwongera ku nnyingiza yaabwe. Projekiti zino nze naziraba wezikola waliwo ekiseera we kiyinza okutuukira gamba olumbe lukukubye ofunye stroke tokyesobola tokyasobola kukola kyokka okyayagala okulya ate obuvunaanyizibwa ne bwoba obulwadde tebukuvaako ne bw'obaga nti mugende munoonyeeyo kamu bakatwale batundeyo emitwalo 3-4 gisobola okubatambuzaako wiiki 2 kubanga oyinza okubeerawo ng'oli kundi era bakugamba taata abagenyi bazze naye tubawe kaki kitegeeza kiba kyogera in terms of money. Abagezigezi bagamba nti bw'oba oyagala okugaggawala weewala okuwabulwa abagagga wabula wabulwa eyaliko omugagga n'agwa kubanga ensobi ze yakola okugwa gwe zojja okulongoosa ogende mu maaso. Solomon Kaweesa, NTV.